Bagamba nti sebamala kwetta nti ate lubaale yatutta. Segulira emmandu etuule nga byakulagulako byatuukirira. Nga bulijjo mbeebaza okunywerera nga akayinja k'olusozi Nalubaale Mawogola. Ne mubeera nga buli kadde munnindirira nga supu w'omuluwombo naddala nga wankoko. Bannange mwebale nnyo mwebalege mulimbula bazinga. Sisobola butatendereza Namugereka Ddunda nga bulijjo. Oyo apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okukungula be zitaakira kusiga. Okubeera nga buli kadde tubeera butoola kibbo na mmere era tubeera nkwatanyi kalambi na bbira. Amannya nze Kanoonya Juma, tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka, tuli balangira abava e Bukerekere mu Busiro era bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Embuli ey'olunaku olwaleero ekutuusiddwako omukyala Evelyn Baagala asangibwa Washington mu ggwanga lya Amerika yakutuusizzaako embuulirire y'olunaku luno olwaleero. Naye nga teweerabira tukyali mu kaweefube w'okusondera ekitabo ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda, ekitabo ky'empandiise nze kennyini omulangira w'e Bukerekere, naddala tukisondera ssente abali wanoko n'emitala w'amayanja era ensimbi muziisa ku nnamba eyo gy'olengera ku screen yo. Baganda bange, embuli ey'olunaku olwaleero ekutuusiddwako omukyala Evelyn Baagala e Washington mu Amerika nga bwe mbagambye ekwata ku nkumbi. Olwaleero olaba yeno yeeyitibwa enkumbi era mugimanyi bulungi. Naye enkumbi eno eriko olugero olugamba nti enkumbi okubula ewa omunafu empoza. Enkumbi okubula ewa omunafu empoza. Edda egimu ku mirimu egyakolwanga bajjajjaffe gwabeeranga gwa kukeera kulima. Era nga kyabanga kibi nnyo omuntu okumusanga ewaka ssaawa 2, ssaawa 3, kuba bakkirizanga nti ku ssaawa nga 5 ze zaabanga ez'amanyuka, olwo nga bannyuka ku lubimbi. Kati omuntu oluusi we yabanga omusanze waka mu ssaawa ezo 2, 3, ssaawa emu nga teyagenze kulima, wamubuuzanga nti ye gwe ki ekyakuganya okugenda okulima? Yakuddangamu kimu nti sirina nkumbi. Ne kirabika nti enkumbi eno agifudde ekyokwekwasa obutalima. N'olw'ensonga eyo Abaganda bajja olugero olugamba nti enkumbi okubula ewa omunafu empoza. Omunafu aba asanyuka nnyo senga baga nti enkumbi ziweddewo ezinaalima, yaba asagambiza n'okusugumbya ng'akimezezza okwenjala nti we siikoze naawuuta. Abantu abamu beekwasa obusongasonga olw'okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Abantu abamu bayina nnyo enkola eyo. Oli naddira n'agamba nti bannange gundi nga towandiika. Omusomesa n'abuuza omuyizi nga towandiika. Omuyizi olw'okuba tayagala kukoppolola notisi ziwandiika naga siina kitabo ng'ayagala omusomesa amusonyiwe. So tuveemu embeera y'okwekwasa obusongasonga olw'okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe. Nga wolaba omunafu nti omunafu ye akimanyi talina maanyi ganaalima. Naye ate era enkumbi we yabulanga omunafu ng'agamba kimu nti nze ate oba enkumbi ebuze. So tuve mu mbeera y'okwekwasa obusongasonga. Oli n'agamba nti bannaaye olw'okuba nti toyagala kulonda, bagamba babakubiriza baga nti afuna endagamuntu y'olonde. Ne weekwasa nti ate oba siina ndagamuntu, kyekyaggaana okugenda okwewandiisa kuba gw'omanyiddwa toyagala kulonda, gw'omu ku basembya banno. N'olw'ensonga eyo tulekeraawo okwekwasa obusongasonga. Lwe lugero olugamba nti enkumbi okubula ewa omunafu empoza. Nga bulijjo amannya nze Kanoonya Juma, tuli balangira ab'e Bukerekere era nga tweddira mmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka, bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Embuli ey'olwaleero ekutuusiddwako omukyala Evelyn Baagala e Washington mu ggwanga lya Amerika. N'olw'ensonga eyo Baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Embuli ey'olwaleero ebadde egamba nti enkumbi okubula ewa omunafu empoza. Kale nno kambyekube omukazi omunafu era yeekuba ttaka n'awolezza abamulaba nti ava kulima.